President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine buli olukedde abadde akikkaatiriza akaate nti ovunaanyizibwa okujjako gino Museveni bwange naawe tewali muntu agenda kuva bunaayira ati tukolere wabula ffe ffennyini tulina okukyekolera era nga ffe tulina okusitukiramu. Kaakati nno ennamusa yatuuse dda ku nnyooge ebyabadde Kenya bannayuganda bategese 1 million march nabo okulumba Parliament ne State House okulaba nga batereeza eggwanga lyabwe. Kati nno waliwo bino tusobola tubiraba endoza tutandikibwe tutiyite ntugende mu maaso. Wasine ebizibu ebiri mu bantu mutuli muri sesi ba MP be Uganda nabo opposition mbagambe ensonga eno mugiwulire. Abantu bali mu bulumi bakaaba gwa abantu battibwa nalabye inga basenza amasomero abiri. Wuliriza message eno government yeyina osimbira bannayuganda amasomero yeyina okuweerera bannayuganda kuliko abaana ba P7 taamu eno yakubiri ba P7 primary 7 taamu yakubiri taamu etuuse wakati oli najja mbusibanya nnema ne basenda amasomero abazadde ne balajana wano okuweerera omwana e Uganda omala kutunda koina bali muloni owannema n'agamba nedda naye mu busiru bwabwe ne balekawo kampuni z'abaluto zo tezikwatwako bajja tutwala mu kooti ne batalowooleza future y'abannansi ey'abannayuganda abaana baffe kampuni z'abamandera nammanvaawo wonna basse balamu omusenyu basima mulwera bakakande abo tebakwatwako olw'okuba Museveni agafuna ssente bweru w'eggwanga mu kibiina kya climate kisima biki ne bajja ne batulugunya bannayuganda ng'ebisolo. Gavumenti erina okulabirira bannayuganda n'ebyabwe netagamba tubajja otubazizaawa bonna ne basirika. Nalabye bannaddiini e Kenya wuliriza ebintu bino omanyi n'eggwanga Museveni yalyonoona ne bannabyabufuzi abali ku opposition nabo ne bonooneka. Nalabye bannaddiini e Kenya bayimiridde ne bagamba we stand with the people ku nsonga eno tusaba Ruto awuliriza abantu nga bannaddiini kye boogera nga kye boogera emessage gye bawa nga ne bwobeera ggwe Ruto yatuuse akatebe ne kamwokya nga abavubuka si bano okwekalakaasa wano mu Uganda ebintu mwabyonoona abaana bammwe mubasirwazza okwekalakaasa mwagala be wa Kisekka be balwanirira bano simanya student ai tebabitegeera wano mwabaliisa mmere ki bali ebasirwala busirwazi bali mwozambe kwetundira ku social media abekalakaasa be baboda ne walabye abaana abayivu abawala abato abalungi nga babasinga mu abawana abamu nga bagamba no kati ye nsonga ky'abazadde babatwala ku ssomero muli mu kusina nkudi eggwanga lyammwe abasajja bali bawambyeko mumala okusoma mugenda mu bwakadamu ne mumala okusoma temuyina mirimu babawa mitwalo 5 3 ze musomeredde. Lwaki babatwala kusomera bapampingemu information mutegere obulungi bw'ensi yammwe abavubuka e Kenya oscrollinga TikTok bato they are young nolaba comedians omondi naye abawano baseka busesi obalaba bano sima ba Maulana bekibatyana okwogera ku Museveni bayita eri bali mu katemu omondi yagenze naye kalakasi omondi n'alwanirira abantu bano abayimbi bawano bali mu kwepiica simanya okwepiica nino babuuza bamaama baabwe bali mu byalo babonaabona zino ensonga tuziggyemu okusaaga ba MP mwe TikTok zammwe ziriko ki ne Facebook MP muyisizza embalirira mu Parliament genda osomesa abantu b'okiikirira ekyannamukaaka bibatere mu lulimi lwe bategeera nti wano bakwongeddeko bwezi abantu noonya ensonga ezibasitula ezibanyiiza Museveni
adinayinga abantu information ekwata ku nsi yaabo kyemuva mulaba tukutubaddeko ne bino temwagala biwulira era bangi mbagamba mugenda bonaabona nnyo mwejjuse nze kibagamba ekiseera kigenda tuka kuba politician abasinga tebali ku mulamwa bemupi abasinga bavuga kirala abalala babateekawo kubabuzaabuza abalala batiitiizi abalala balina akatengo abalala Museveni bamulabanga laddu abalala bali awo kati waliwo gwe nawulira gwe nabanyumiza ennaku ezo naye ajja kuba mupi yagamba Ssenyonyi oluvaawo nzaddawo ku bwalopu afuge aguse kire wali wakati bajje bampa obwalopu nga ye mu bwongo bwe takinaamu nti tusobola n'okuwangula naye ng'ali ku kyoto wakati neŋŋamba katongole nkole nti abantu bannayuganda katongole nkole nti ali ku kyoto naye nga bw'ayimirira mu kamera ajja kugamba omusajja tumutwala bw'ayimirira mu kamera ajja gamba kino bannange twekaabire ebigambo bino bibagamba kubanga nze ndi musajja mu katoliki buli wembeera saala zino z'abatuukirivu zensoma kubanga kimanye essaawa yonna mukama asobola okumpita buli wembeera mbeera mu magnificanti saala zokka kugambye embeera ano mu kwegayira nga mukama kati abantu obalage ebikira Maria abantu nga bali mu katemba gambye omusajja twali tutudde nampita nangamba katongole jangu gamba kale mukama wange ngenda kujja neninya kaboda bwe nalinya kaboda nguliriza nja kunyumiza mboozi eno Sala Kamulali nkutumiddeko Abdullah Kisonge nkutumiddeko neninya kaboda ku sente zange kubanze ni musajja munako olaba n'ekifuba kino kintawanya munabulwe eddagala era ngambe sister Rose Michael bwampayo 8 kifuba kintawanya kantu kantawanya wano oba kiki ekyajja simanyi nkolola kakati neninya kaboda nesiruka emisinde kaboda ne kantu so mukulu yatuuka leti naye katongole oli otya jangu nentulaawo nangamba nzija kuwe mupi mu constituency eno nga mkamango jja kuwe mupi ntie nzija nugambo jaddi 226 era njagala mutambuza omulimo nanga kakati nga bola parliament eyo twetagana tujinywereza ddala ijinyweza ntiye nga mkamange mwaga jinyweza mutya kakati esawa zino alinga Tebandeke oyo musiru Tebandeke webbaali oyo Tebandeke oyo webbaali naye ngenda mufulumyako information kamalirize ekyono oyo Tebandeke maitechi agenda kukuba akalulu owulire maitechi agenda kukuba akalulu ngenda babulya ne ku maitechi oyo amanyi gaayina wuliriza bulungi nagamba katongole nti wangi oli bulungi nti ye mukama wange ndi bulungi webale omulimo tukulengera webale kuwandika abantu biki kakati njagala ontunde bera abantu babulire nzija kwesimba ano kuwe mupi nti ojja mukama wange waliwo awenzija mu kibuga waliwo awenzija tikale ngamba lwaki tosigadde wali obadde okola emirimu bulungi gundi katongole mu parliament awo kasita nyambuka waawo nina impact jengendo oteekawo nti impact ki wuliriza message nangamba katongole Ssenyonyi omulaba kati afuzeeko gino gigenda kubeera emeka 2 nawali 226 Ssenyonyi asokufukako 2 kati awo nze lopo abeera ddawo nemugamba ye kama ogambye goropo abeera ddawo nti ye soka nentakula esike dakika 3 gasina muddamu nagaboloza sibusobola katongolo bwalopu ebigambo bye bitono
nemugamba mumazemu amaanyi ku kyoyogedde fe tulowooza Museveni mutwala nkya ate mwe mwetegekera bwa leader of opposition ate gwe abadde agumya bannayuganda nangamba Katongole nga bino obitegere mu reality nimuga which reality are you talking about? Which reality are you talking about? Omanyi tukyazimba formation etambulira ddala omusingi biki omanyi embeera y'akalulu nemuga sebo mukama wange nkwekitiibwa ninja kubuuza ogambye yagala bwalopu 226 Ssenyonyi atwaleko 2 kitundu gwomalirize wali nemugamba mbadde ndowooza bwe twaligenze mu kalulu omusajja focus ey'omutwala weeri n'atunula ati nangagwe Katongole kakkana nkugambe nsijja kubwe mupi kati waliwo abavubuka baatambula nabaawo niba nga Katongole esooka owulirize you were a politician tobeeranga bafuutu soja nemugamba nze fuutu soja kyalowooza nange kyendowooza lwaki munfuula politician? I'm not a politician. Sina kifo kye nnina. Fe mission yaffe yakuggyako Museveni. Era ekigendwa kyaffe Museveni ekyetaagisa kyonna newe banze Katongole obulamu bwange genda kukuggyako Museveni bugende. Ningamba kubanga ye message gye tubuulira abantu. Era ye revolution gye tulimu. Nebino ebyokwegwanyiza mbu Ssenyonyi wavaawo ndaba Katongole please wakanya mukulu. Nga mukama wangu mazemu amaanyi nensika ku bigambo byange n'ayogera byayogedde kakati nzija ensonga njawo gitegeere era tulindako kifulumya nnyo mu bantu naye eyo bw'oyita ebbali bagambe nemugamba ssebo mukama wange mbiwulidde kamale kgenda fuuyisa nayita manju era omukulu buli lwansanga ndoza agamba eno zonto gye nali ngenda okuwa ku ssente neite manju nalumirirwa nnyo munnayuganda ali ekyannamukaaka ali mu kkomera Olivia Lutaaya Machete Yasini nenyumirwa nnyo munnayuganda ali eGaliraaya Maiteeki gyagenda okwesimba neta ewa Tebandeke bbaala eyo Tebandeke yali amba Naluganda olukwe Honorable Maiteeki ye bannaye mpereza ku ssente Why my touch? Paku sentence janjabe ekifuba kindi bubi. Nenga Bale constituency egenda nunulwa. Bale constituency enokununulwa. My touch mukasa. Sajjo wa maanyi mumulabiranga ddala. Nemu na Uganda ekyo embozi gye nnyumisa mugiwulidde. But politicians, they are using you, some of them. Era that's why President Kyagulanyi mwino musabire nnyo. That's the reason why President Kyagulanyi ajja people power. Abanabyabufuzi abasingawo balaba babalakafo. Nzize ntya wano kosase nkoze ntya ne bajja ne boogera ennimi zaabwe biki ne beebuzaabuza ne badda mu bitanda nkikubye nkoze abantu mulabe bagabira bintu bya kisiru. Abantu mubacharginge. Abantu mubacharginge mubanyize bazukuke tulumbe. Kwanga obudde bugenda. Museveni alesa Abanyarwanda abavubuka bali mu magye. Ebitongole bya poliisi atadde mu Banyarwanda. Eggulu yayise omuduumizi wa poliisi Abbas Byakagaba n'amugamba kati essaawa buli gwe baleeta wanopu ku poliisi aba DPC bagambe defilement, rape, murder kwemba muteekako. Ye meeting gye yabaddemu eggulu amawulire gaali nkize ne bagamba. Munabyabufuzi najja n'abasiruwalirako nga Bashiri Kazibwe yafiiriddwa abalongo eggulo. Yafiiriddwa abalongo n'atyo babika. Bashiri Kazibwe yafiiriddwa abalongo eggulo. N'atyo olaba otuuka okugaana okubika abalongo. Bafudde. Bawikise 2 yasanze bonna bufudde busajja bwa. Nagamba yi Allah okubye bada yara
nga kikyasoboka Basiri abalongo bafudde nze gamba tolya mu maanyi g'abantu kali Mathias Mpuuga mukwano gwammwe essaawa eno anoonya Kyagulanyi abataka batudde n'abantu be balabe engeri ki bamugambe muganda wange ku kye twalabye obwa president oyinza obutakombako ne bamugamba kye twalabye kati Kayiira Gajuule owekika kyeki president kyeddira president waffe Kyagulanyi eddira ki kika ky'Embogo Kayiira Gajuule yagenze n'asinkana ono yamanyira president oyo Simaya Nsamba ne basaba Kayiira Gajuule tukwegayiridde yogera ne Bobi Wine mukubire kasimu mwogere ku nsonga za Mpuuga kuba Sseggona Mpuuga yamumatiza ne Sseggona agamba omusajja alina amaanyi Sister Rose Michael nkutumiddeko ekifuba kinuma Sister Rose kifuba kindi bubi njagenda kunzijanjaba Sister Rose Michael nkwebaza Sister Rose Michael no wamaanyi Sister Rose Michael munaddiini tazikiza namulaba kusonga z'okubanja kabaka Sister Rose Michael n'abeerawo n'ayimirira ne Fred Lumbuye Sister Rose Michael n'abeerawo obusiro bwali bwagala omumanyira n'agamba abo mbasonyiye katongole katukole omulimu Bafadha Dumba bavudde lwa ba Sister Rose Michael Sister njja kunzijanjaba kifuba njja kunzijanjaba kifuba kindi bubi nkolo la bwe ngendako mu mpewo nenkokoko nenga bakiki ekyabaddewo so yensonga wuliriza omutaka Kayiira Gajuule bamusisinkanye Nsamba wakuli ekika kya kwaba Mpuuga bwe bamaliriza emikolo e Masaka batula mu assessment mu makage gali awo ng'ogenda ekijja bwemi n'abo ab'ebitiibwa ne ba MP ba Sseggona ne bafuna meeting ya ssaawa 3 ne bagamba tukoze tutya kati waliwo omutaka wa Lusimbi yayimirira wuliriza bulungi omutaka wa Lusimbi yayimirira mu meeting eyo kati ono agamba sijja kwogera yagamba kuba amawulire nga n'abagamba naye ddala Mpuuga bw'otandika ekibiina ky'ebyobufuzi essaawa zino kinaakwatayo ekyokubiri Kyagulanyi ndaba kwa Lusimbi yababuulira abazima Kyagulanyi obuzibu bwe buli ku ki ku zino ssente abantu bwe wayiseeyo bo bagamba ki abantu baakigula oba tebaakigula ti abantu baakitegeera Mpuuga n'anyuma era bwe nayiseeko mu kibuga awo ebitundu ebimu bangobye era n'abantu bange abasinga abamu beekyaye omutaka wa Lusimbi n'abagamba nga bwe nkyogeddeko mu public nsaba omutaka w'ekika ky'Embogo Kayiira Gajuule n'omutaka w'ekika ky'Engabi bakwatagane mu boogere basabe ow'Embogo kuba mukwano nnyo gwa Bobby bamusisinkane era omu waliwo omulala gwe baajulize yali president waliwo omukolo gw'omutaka gwe yaliko gw'embaga Eddi Mutwe owengo ne bagamba naye mwogereko naye Sseggona kuba ne babagamba muli beetegefu otandika ekibiina era wamu ne bamugamba naye waliwo kyengenda okugamba waliwo bannabyabufuzi botalina ttambula nabo ku bannabyabufuzi abo omanyi gwe baali boogerako Abedi Bwanika ne bagamba oyo ekintu akivuze speed akusudde kaakati olunaku lw'eggulo ow'ekika ky'Embogo Kayiira Gajuule nga basisinkana n'oli Nsamba n'omulala nga bagamba tukoze tutyo ofuna Bobi Wine ow'Embogo ng'abagamba Bobi Wine ensonga eno nga yakagwawo najja nenjogerako
nga nange sinnagitegeera era ne ŋŋamba lwaki mwekuba lwaki mweruma nagenda okulaba ng'ekintu kinene era gye kiggweera walala nnyo nagamba gwe oba olaba ne Ssaabasumba n'atajja kubanga Ssaabasumba yabagamba nze sigenda kusoma misa. Ssaabasumba obutagaana kuba mu ekereziya ffe tetusibira bantu bweru 8,000 sister 8 ekifuba kino banzijanjabe mu miransanafu kifuba kimbeera bubi nnyo mpewo n'ogamba n'oli obulumi oyo sister Rose Michael musabire Katonda amuwe obulamu alinga mama Namu. Sister Rose Michael mumusabire Mukama amuwe obulamu amuwangaaze. Kaakati wuliriza bulungi. Ssaabasumba n'agamba nedda nze sigenda biyingiramu kubanga olaba basaaseredooti aba bamumira nsanafu mu basaaseredooti waliwo bamumira nsanafu bagamba eyo dayirema ya miliyoni zino nedda bafaadha bagaana okugenda ekitovu waliyo bamunaana negwe omanyi mpuuga bafaadha ababadde bamukkiririzaamu nze abasaaseredooti abankubiranga amasimu ng'ekintu kya mpuuga kyakatandika nga bo balaba bwagera n'awaayo ku church ne baatuka ne bagamba no kiriwo ekiti omukristu n'ava ojooko n'awandiika ebbaluwa n'agitwala ewa Ssaabasumba ne Bishop w'e Masaka Severus Jumba n'agamba sijja bigendamu. Bishop w'e Masaka n'agamba sigenda bigendamu. Mpuuga yatuuka wali ng'amanya ki Bishop ajja ne bamugamba musenyo oli agenda okusibayiga yagenda okusoma n'akindya ne beetakula n'abeedi akubira obusimu Bishop w'e Masaka. Ekereziya tetambulira ku muntu tebabalimba. Ekereziya ina dogoma. Bano ba Sister Rose Michael ebintu bino babisoma bi dogmatic teaching of the Catholic Church. Bintu ebitabo mbina wano wizoloza bya kusaaga. Eno gano ge mateeka agafuga ekereziya. Agatwala ekereziya. Mukambi balage mwizoloza. Eno bagita Second Vatican Council. Eno nekitabo nakifunira mu seminariyo. Era wano olaba kuliko seminarian Katongole Julius. Kicho. Dogmatic gano mateeka g'ekereziya ng'ayina Sacrosanctum Concilium Intermegafrica Lumen Gentium gali wana amateeka babikula ne bagaha puuga kozi constitution egamba etya Catholic Church wano Bishop togenda Bishop tokola woti ogirabye kicho gago Vatican Council Second Vatican Council biri wana ebitabo byange embeera nambalage ekirala kino ate kino okirabye bitabo bikadde tubikuwa tugamba wano mpuuga ne bwakola ate tayitawo mpuuga ekintu ne kimutabukako kati mu meeting abataka gye baatwa ne baga Segona n'ayimirira. Segona bw'ayimiriranga mutaseka n'agamba nze bannange ndi wa NUP kizo bagaana ekifo nkyagala eky'obubaka mpuuga nyimiridde naye nga muganda wange era byenjogedde wali ebisinga bibadde bya bulimba goge mazima kubanga sente tezayisibwa mu mateeka. Mu meeting eyo Segona ne bamubuuza ye n'agamba ne batandika ekibiina ekipya ye Nuupu gy'akyalaba omuwanguza. Olaba basajja bano mbu Nuupu gy'alaba omuwanguza. Segona n'asaba abataka n'abagamba mu abasooka okugira Kyagulanyi. Era mwalaba emboozi eyo Nambeshe yagyogerako ennaku ezo tuli mu kulaba abo tweseganya biki. Ensonga si ya kuteeseganya ya miliyoni 5. Tuzimba amateeka g'ekibiina
tuzimbe ekintu ng'abantu be bakama baffe miliyoni 5 gwe weebuze Mpuuga sente ziyasaasaanyiza zonna ezo billboards amazzi kuliko Mpuuga batuuse Masaka aliisizza abantu ebirango bibadde bikubibwa ku TV media stations buli emu bagiwadde miliyoni 3 genda Masaka awo Mpuuga n'atuuka ne basasula abantu emitwalo 5 okubeera mu Faith Arena ekitovu n'addaabiriza toilets zonna eziri awo Mpuuga bamukaaku badde bamukuba sente kuba bategeera aziina bamabikke tikakati mukama ffe omanyi tugende tukunga ab'ebusoga tugende tukungewa budget nga sente zifuluma Mpuuga kiki kye yatundayo muwa sente ezo era mwe mulowooza Bobi Wine lwaki mulowooza tamanyi byama birala Mpuuga byamukola byabakoze nga bannayuganda Mpuuga aba bavubuka baali ba training abali mu tubonyaabonya bonna ke kakundi gye myaka egyava Makerere boolaba abatandise okuvoola president ke kabondo ke kamugoloza lwaki ke kabondo ako lwaki ke kaagala osuula obwakabaka Suubi group era Nambooze njagala kwebaza mukyala gwe bagenda kukuba walabe Kasiba nti atandise propaganda bakubona lebo Nambooze kubanga ayimiridde n'abantu bano Baseggona n'akabinja kaabwe tebabatiisa oyo Seggona n'akabinja ke tebabatiisa oyo Seggona mumuleke ali mu kwesirwaza adde eno bwatamatama era nakubira Yudamani we namalo mukuba wano uliriza kambawe message nasonyiwa akantu kano kantawanya nnyo kakati bwe mmala okwogera wano ku Yudamani nensijayo ebifaananyi bye ne gye nvudde waabwe ne Bobby omenze Katongola abo ababakasi batya ne bwaba mukulembeza ki nkugamba era bambadde Katongole kino kye twogerereko ono mutukubire naye kale nsonga y'Abannayuganda nti kale kakati Yudamani oyo yali mukwano gwange wali omubaka yamunnyungako Yudamani nga mpulira video bwe yayogera nga nsikayo ebitabo byange nga sajja ono atumanyidde nnyo nga nzija nkola video kakati bwe mmala okukola video musabula neno nenkuba ngenda nzijayo munanansi gwange nnywa nusayako nalya na kikomando nenda okuzaako WhatsApp ngaraddeko sebo gyoli soka nenkwata mu maaso nkebirako enamba yeye Mutyen eriko Arts and Entertainment nengambe enamba eno yaani Arts and Entertainment nenkebera mu namba z'ababaka banali nina ya Airtel nga Dr. Yudamani nebuga sebo gyendi nawo wange nawo wange nemugamba ate owo okuki nga sikitegedde honorable byogedde obyerabidde nemuga honorable wakunamye dda ganange bino bye tulimu bya ddala nanja kunoonyako nga honorable sirimu kuba abasajja bano Bampuuga bagezi basobola okuyita mu kiyaga ne baga akasajja kano tukamaliriza temulaba abaana bwe baalya tuyabake ayi mukulembeze
azze wano akaluka akaggwa KI mukulembeze KI mukulembeze ng'alaga ebintu otunulira Sky Soldier nze olunaku lwe nalaba Sky Soldier ng'avudde mu mukama we Seggirinya ningamba omwana oyo Sky Soldier osomubuuza oyimirira n'empuugawo muli eno mu ofisi z'abamongi nsonga kinga tagiina abantu bayamba Sky Soldier mu diaspora abantu bayimirira ne Sky Soldier naye abaana baali abo ba ekerapid semaisima abaana baali akasente abaana bajjanga ebigendwa byabwe ebyo era mubeegendereze era tiimu nene naddala yagende wali eni skini nze nabibanyumisanga muloza ndi mu katemba obwana bu Sky Soldier ne babusasulanga butuvume nga njogera nno ku mpuuga nze yasooka omukuba tebabalimba nze yasooka okuba mpuuga ne muvuma Katongole ne mbaganda Katongole ne mbagamba mpuuga gyabatwala walala ne basasula ba Sky Soldier ne bavuma Katongole ne bamupangira buli kimu nze Katongole ne mbagamba mmwe mulimbuulira era ne basaba Patricia Sewungu nga be basasula abaana bankube oyo Patricia Sewungu ne kati mulaba abanja ne Kabaka omanyi ffe nze musajja mu Katuliki Staros Mike akimanyi ffe mu Katuliki tusonyiwa nabadde eyo Staros Mike kankulaga ekitabo kino alo mukyale yakimpadde ndi mu kisoma kya Purgatory kankireete kakati Sister Rose Michael omuntu yenna ali e Uganda ng'oyagala essaala oba emidaali nkubiraako ng'oli Uganda waliwo omukyala mukwano gwange ali eyo musabi yampeereza essaala zino ziraba ezo namanyi nina emikwano gyange egisoma ba prayer warriors abaagala essaala njasiba ziizo oziraba ne bampeereza ne Peter of the Yezabezo eno gira mother eki kitabo bibyo bitabo si bya rais kyala yabireeta kuva wala kyalo mukama muwo mukisa kino nakimpa kya Miraculous Medal Staros Mike abantu mbakwizo omudali ogwebyewunyo Miraculous Medal nyaffe Bikira Maria omudali era na midali wejiri wali baginde tangenda jiwa abantu kanji balage kakati amanyanyi mwina okusaba nze ndi mu Katuliki gino gye midali nga gitwalira basibe ab'ekitali nabeerako ekitali ebbanga nga bajagala omukyala yagimpeereza gigyo midali bamuyita Antiluse kyala mwegayirizi tusaba naye prayer warrior munnange gaagano masapule naamumira nsanafu ogabira abantu naamira nsanafu nampeereza nabuno obutabu bwa nnyaffe Bikira Maria oyinza okuba oli awo mu Uganda ng'oli mu Katuliki kuba ku namba yange 0750 abasibe nkwessaala osabire ku basibe osabire pulezidenti waffe wano eno gundi ebeera ya Divine Mercy kale ekitabo kino kya Miraculous Medal okiraba ekyo nakituuse wakati ndi mu kisoma nampeereza eno Purgatory ogiraba pray for the old souls in Purgatory okusabira Dr. Cyprian Kitolwanga gwe mbadde nsabira era mulana nataddeko obuntu bwange
Pray for the old souls in purgatory. Balita nabu Kenya nemba sabira. Gambie the blood of Jesus Christ. Daily prayer to despite fear. God our Father, walk through my house and take away all worries and illness. And please watch over and heal my family. Osiraba. Omanyi nze Katongole abantu bebuza Kasajja ne kabere Uganda ne kakuba ne batakagira tusaba zino deliverance prayers. Oyagala kusumululwa. Oyine ebikutawanya. Oyine deliverance prayers kati ffe ba Katongole twakwatagana batya ne ba Sister Rose Michael. Kusaba. Katonda nakuleetera abantu bamannamu ab'enkizo mu bulamu bwo. Goloza ba Sister Rose Michael bani abaagala okwogera nabo ba mama namu. Ba Agnes Ruswata. Olaba abantu ab'enkizo ba Pamukawa. Abo na mikwano gyaffe. Goloza ba Michael Senyimba. Kusaba nza bane abantu banjagala nze nine ekisa na favor y'abantu. Zino ziraba zino deliver yoraba zino yampanga meka ngira zigabira basibe basabe zizine sala chaplet to divine mercy mabega ziliko sala kuliko ebifana niso okweyanga ne mama wali bukyalo nga mukatuliki nga subula gwe ngamba Katongole mama gweteeka wane sala zino ziwereze mama kubanga babi sibyange babi pabiga bakano ka read me out by Father Paul bino nakatwalako ni wa president kwa yampa sapule ya president nampa sapule ya Babi chairman Nyanzi n'abalu mchalo mwegayirizi n'ebitwalayo nembibawa era prayer warrior emsonga ya mpuga bwe yagwawo nangamba Katongole tukoze tutya netugera mu dry ekisibo kibaita dry mukimanyi onywa mazzi ne tusiba nayo temwegayidi temugana kusaba Pamukawa musabe. Abantu banji babawalanye ku mirimo. Abantu mu family ne babawalana amwina amataka gamwe oluganda naleta wembeera biki. Mwegayirire Katonda. Mukuba amavi. Abakulowoleza okufa tubyocha mu linnya lya Mukama Yesu Kristo. Abakulowoleza okudda emabega tubyocha mu linnya lya Mukama Yesu Kristo. Okwate sapule niwo batoli mukatuliki saba musabayo Katonda ajja kuwuliriza neffe mu bukatuliki tulina amaanyi nyaffe Bikira Maria omuzadde omukuumi nze ekifaananyi kibeerawo wensula sapule tugisome divine mercy Nemwe ebintu ebimu bambi bagambe ntya mu bitegeere kubanga abantu temunategeera we tuli bwe mutaasabe enza abasajja nzwana lukako ekiseera nenne ekyawo nga banno be bakulwana nga banno babasasudde nenga ngamba siina buzibu Katongole nzija nenjogera ensonga zange ne bakulwana oli naafubutuka eno nenga ekinkubisa kisiina kifo mu nuupu Ninga abasinga mbadde so kisaba kuba kigwanira mbaddewo nasoma nene ngamba ebyo kambireke oli nakulwana akola bukozi mirimo lwa kwa Katongole wali nenkutama wansi nenkuba amavi nengamba Katonda weggulu yimuka Mukama ndi musajja mukkiriza nasalawo nali ngenda kuweereza ng'omusaseredoti Nenga Mukama kanveyo. Ne Mukama abantu bana abansitukukiddemu okunzikakkanya. Ani abatuma. Aga Katonda mugulu abamu bagwera bagenze wali eni skin kulya ssente. Abala ne bajja kati mu abalaba ba Sky Soldier ne bakwasi video ne bavuma. Bali luddawa. Katonda tali anguzi mikwano gyange. Zizino fiat to the will of the eternal Father. Oziraba zine sala ekati Angelus
mu Bukatuliki tulina Angelus. The angel of the Lord declared unto Mary. Gisome eina kyekuzuukusa mu bulamu bwo okwekwasa nnyaffe Bikira Maria. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived of the Holy Spirit. No soma eri Mary. Angelus. Ogisome. Munakolerera eggulu kubanga tomanye enkyoyinza okuweta. Nebo naafa olagawa. Byonna obikoze. Kati waliwo omudaali gwa St. Benedict. Bibino byonna babimbina. Kambalageko mwe mulowooza. Musaaga kambalageko ono mukyala banne Mukama nti lusa akuwangaaza. Kambalage ku muzigo gwava e Roma. Ogw'abatuukirivu byonna yabindeetera. Oye mumiransana. Kakati oyina ekizibu. Oyina gy'oli. Wabula omwana. Kati eno bagita holy water. Holy water salt. Guno omusigo omugundi omunyu. Ogulabi. Holy salt. Bagumpeereza. Guno obulaba eno. Muzigo. Roma ono mutuukirivu mulaba. Kati guno gwa St. Benedict. St. Benedict ogulabi. St. Benedict. Bwe ngenda mu lutabaalo nga neeyisaakai Mukama abalabe bonna mbateeka mu mugundiyo. St. Benedict omutuukirivu mbavulunze bonna abaagala yonna gye ndaga bampangidde okunkwata bonna mbasizulukse. Mukama taasa Sister Rose Mike abalabe. Kanjogere amannya nga 3 nga ngwesizo ojja kuwulira. Kanjogere 3 guguno. Ogulabi? Gugo. Kati kanjogere benjogera mugenda kubeera ba mukisa. Era mwebaze Katonda ati mbogeddeko. Mumanya mbaagala nnyo kasita. Ai Mukama abantu bano beengize mutuukirivu St. Benedict bankuumire. President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu, Kabaka wa Buganda Father John Kennedy Lubega, Mama Namwawe UK, Sister Rose Michael, nsabira nnyo mikwano gyange gyonna Nakitope Perpetua, nsabira nnyo abaana abali mu makomera, Olivia Lutaya, Machete Yasini, Angela Luswata. Nsabira nnyo abantu bonna Mukama bataase obawe kye basinga okwagala basobole okutambula obulungi. Obwe Bukatuliki bobeera omukatuliki tewejjusa. Nze munaye ndi mukatuliki. Nze ndi mukatuliki. Gracia Namwanga. Nze ndi mukatuliki. Dennis Sebunya. I'm a Catholic. A proud Catholic. Chegera Martha Kibalama. Nawe nkwogeddeko Martha Kibalama Mukama akuwa omukisa. Barbara Nakitende. Brandon Kigozi. Mwenna mbogeddeko Shifa. Kati Obukatuliki. Tulina okwegayirira. Tulina okusaba. Tulina okwebaza Katonda. Okitegeera kubanga Mukama akola ebyaki ebyamaanyi. Abe Saudi bashagaala abambejja Alima Mariam Alima Mariam abe Saudi nabo kambagire ku gwa St. Benedicto gwa St. Benedicto guno. St. Benedicto abaana bafa abali mu biyumba bawe future bayambe baveeyo bakomewo nga balamu bafuna akasente obasaasire babeere ba maama bakomewo mu Uganda Balima Mariam Joanna Moniki obonno basaasire mu kisaakyo ekya Mukama waffe Yesu Kristo. Nange munsabire ekifuba kino nkolola nnyo netaaga okunkebera simaye buzibu we bwava. Sister Rose yansuubiza okunzijanjaba mu munebaliza. Munebaliza Sister Rose Michael. Sister Rose Michael oyo waliwo abansange lwaki oyogera nnyo ku Sister Rose Michael. Sister Rose Michael. Rose Michael mukazi mulungi. Grace Namwanga nkutumiddeko. Grace Namwanga manaye mbaagala nnyo bantu bange tulwanirye eggwanga lyaffe Zaina Oman
Tuwanire tusabire kabaka. Tutegese okusaba ku Lutikko e Lubaga. Okusabira Ssaabasajja Kabaka. Father agenda okusoma yamize ensanafu. Tutegese okusabira Ssaabasajja Kabaka. Sawa zigenda kubeera 9. Gwe wenna ali eyo ngenda teeka akalanga ako ku peji yange. Mujje tusabire kabaka. Temutya abo mbaveeko abafere abenoonyeze waabwe. Nze babuulira kabaka affe abasajja bafere bali eyo bamwerimbikako. Tebalina kye batugamba. Ffe ogwaffe tugenda gukola. Tusabire nnyinimu Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Ronald Muwenda Mutebi ow'okubiri. Era mbagamba twagala kabaka ng'alima bw'akyogedde. Twagala kabaka. Buli ali kuno bamuliko babiri. Buli omu wandiika twagala kabaka. Wandiika twagala kabaka koppo oteekewo. Kimulume twagala kabaka. Tulina okubanja kabaka waffe. Oba Pagalo tumulaba. Temujja kutusirwalirako. Tuli banyivu twagala kabaka. Wandiikawo twagala kabaka. Bawulire. Baliyo beebuzaabuza. Balinga abatabiraba. Batalise n'omanyira President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tetujja kubikkiriza. Era mbagamba kabaka olaba bwambala Alexander akyogedde. Kabaka wa Buganda ye kabaka. Era abalala batandise obbamanyira. Naye mwimirye ku nsonga ya kabaka. Tetuzikiza. Buli omu twagala kabaka. Mubanje bani abalina kabaka mubawandikaawo. Oba mubatya. Joanna Monique. Amukaseso nagambe bwambale Alexander from Kaseso. Naye ku kabaka waffe ntabuka. Oye kabaka. Bwambale oye kabaka olidde bwambale kyawandise agambye amu from Kasese. Ne ku kabaka ntabuka. Tugenda tandika novena sabire kabaka. Twagala Ssaabasajja Kabaka. Oyo Aisha Oganda. Aisha webale. Temutya. Aisha agambye twagala kabaka. Abantu mugenda badda bano. Bagenda bocho obuli maabo. Mumudde mu kwebuzaabuza. Abantu baagala kabaka waabwe. Abantu baagala Ssaabasajja Kabaka. Era tetugenda kowa kubanja kabaka. Olabye? Oyuno ali magambye a proud Nubian. Munubi. Bana mugenda kyekuulirawo. Abagambye Munubi naye agala kabaka. You know drop out 100%. Agambye we need Buganda king. Abantu gweyimira n'abantu ojja kulaba kabaka wa Buganda tumwagala mu mbeera yonna. Tewali agenda kutusirwaza. Tewali agenda tubuzaabuza. We need our kabaka. Ate singa badde wasobola n'otugulira t-shirts nga tuziwa abantu ne muzambala. T-shirts ziba za mutwalo. Tugiyo t-shirt 50. Abantu bali ku mipiira gy'amasaza tuzibawo. Ebipande babikwate. Twagala kabaka. Mu Buganda temuli baswa bigula ebyo. Temuli mbasobola kwefiriza mitwalo 3-4. Tukubise t-shirts ezisuuta kabaka. Temukyaliyo obaje muli. Kati eyo nsonga nkulu. Era tugenda gikola ki? Gizikiza. Ate nga buli ali eyo kikwatako. Ayi bambe musajja atono yafa akatabo ke kali ku mmeeza. Jajja Nuupu mumujjukira. Jajja Nuupu musajja atumze bya Rugaba. Ali mwogezi Jajja Nuupu. Akatabo kali wano ku desk yange bambi. Jajja Nuupu kansa ya mutwala. Tawubera wano ku desk yange sebo. Ba Father John Mary waligo bonnawe bali wano. Buwera ku desk yange. Twagala kabaka. Yensonga ki? Embeera bwekyo bweri ndowooza ebintu ebiwulidde bulungi. Eggwanga lyaffe lirifu efufulufu. Buli omu akola by'ayagala, buli omu akola bisinzira mu maanyi ge, buli omu akola kutulugunya munnansi.
ne president atugamba nti mujja kukiwulira bwe munaate mwekambye temuvuddeyo okusobola kulwanirira ggwanga lyammwe mujja kukiwulira bana tusituke twekeme tulwanirire Uganda yaffe okugizengu kulembeza obutuufu okufuna abantu abafa ku nsi yaffe abantu abatufaako ng'abakulemberwa okuzimba Uganda ffena gye tuyagalira mu ffena gye tuwoomerwa Mukama Katonda asaba bankuumye tujja kuba tuddamu anaye mweraba